Singa Katonda akubuuzanga ky'okufuula munnayuganda n'okutwala mu ggeyeena londako kimu nkwegayiridde londangako ggeyeena nkiddamu. Singa Katonda akubuuzanga ky'okufuula munnayuganda n'okutwala mu ggeyeena londako kimu nkwegayiridde londangako ggeyeena kubanga Uganda eyokya n'okusinga eggeyeena. Nina empulira ti bannayuganda naddala ba regimu ya Yoweri Kaguta Museveni bwe tulifa Katonda tagenda tutwala mu ggeyeena kubanga ggeyeena yagituweerereza dda ku nsi mu advance bagiyita Yoweri Kaguta Museveni yeekolera itonga gegange. Musiibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Olunaku olw'eggulo eggwanga lyaguddemu ekyekanga oluvannyuma lw'abayizi abasoba mu 200 abannakanyonyi secondary school ekalagi mukono okuweebwa obutwa. Twebaza Omukama Katonda ku lw'obulamu bw'abaana bano yeebale kubateekako kisa ate era tusaba abongere ekisa abateekeko omukono ogwona entaana zaabwe zireme kuba luggi basigale nga balamu kubanga Mukama Katonda abaana bano yabasiganga ekijanjaalo ng'ayagala abakungule wano si we balina okukungulirwa. Twebaza nnyo ow'ekitiibwa Allah ku lw'obulamu bw'abaana bano. Naye ebintu biruma naye omwana aluma. Nkiddamu ebintu biruma naye omwana aluma. Naye ate kyannaku nnyo nti abasinga okukola ebikolwa bino eby'ekigumba ate naye bazadde weewuunye. Ng'oli alina abaana be addayo n'asuusuuta, n'addayo n'awaana ba Natasha, n'addayo n'awaana ba Muhoozi, n'addayo n'awaana ba Diana, n'addayo n'asuusuuta ba Peeshe, naye ng'abaana b'eggwanga bo mwazannyira ebyobufuzi bye. Omwana aluma naye ate omwana avuddemu baganda bange ne bannyinaze yasusse okuluma. Nkiddamu omwana aluma naye omwana asuumuseemu ate ye aba yasusse okuluma. Sigamba nti oba bano ababa bakyali abato tebaluma naye ate ono asuumuseemu aba asusse okuluma. Omuzadde bw'aba aweerera omwana we aba ali mu kuinvestinga ssente ze waali zikungula era nganze yeekolera itongwa atesiga kitongole kya NSSF ekya Museveni oba ekya gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ekittavu mwenterekera obukadde bwange. Sente zange nzi-investinga mu baana bange nga mpita mu kubaweerera n'ekigendererwa ti amaanyi bwe ganankerewa bwe ndituuka okunafuwa abaana bange bagenda kufuuka bakadde bange ate bo batandika okundabirira. Omwana bw'abeera omuto gwe muzadde we gwe kitaawe oba nnyina gw'abeera muzadde we. Ofaayo nnyo okumanya oba alidde, ofaayo nnyo okumanya oba oguze eddagala, ate ofaayo nnyo okumanya oba alimize. Naye ate amaanyi bwe gakkerewa n'okula ebintu bitandika okukyukamu. Mutabani wa Maalu ate n'awunzika nga yafuuse taatawo. Ng'era luli gwe wabuuzanga oba Amaalu amize empeke, oba Amaalu alidde, ebintu bituuka time ne bikyuka nga Amaalu ye muzadde we yabuuza taata alina eddagala. Oba ewa taata waliyo emmere? Taata ayinza okuba talina yaka, taata ayinza okuba talina masannyalaze. Nti waliwo akaseera ebintu we bikyuka ng'abaana bo be bazadde bo. Naye ekyo kijjawo singa abaana baabo bawa investinga mu ssente zo. That's why nze abaana abange be nafuula NSSF yange n'abazadde abasinga abaana baabwe babafuula NSSF yaabwe mwe batereka ssente zaabwe. Abaana tetubaweerera buweerezi. Abaana eringanga bank account, deposit account, mwenteeka obuteesi ssente zange oba eringanga NSSF ekittavu mwenteeka ssente zange zendiganyulwa mu bukadde bwange. Kati buli lwempeerera omwana wange mba nnina essuubi nti bw'alikula agenda kufuuka muzadde wange. That's why nkugambye omwana aluma naye ate omwana avuddemu aluma nnyo. Kakati abaana b'emukono abo babadde batuuse ku mbeera oba babadde banaatera okutuuka ku mbeera efuuka bazadde b'abazadde baabwe. Omulima bw'asiga amatooke oba bw'asiga ekitooke bwe kifa nga kikyali wano ku ndu tekimuluma nnyo era takiteekako nnyo birowoozo. Naye ate bwe kifa nga amaso kiteekamu obudde bwe. Akikooledde, akisalidde, attizza, abisse olusuku, amatooke gatandise okumerako atandika okulaba nti gaago gajjirira. Laba enkuba namutikko erimu n'omuzira
bwejjeeto nnya neesaanyawo olusuku lwonna olusuku olwo luluma n'ogasinga byafiira kundu nga tebinnatta nnyo budde wankubanga mbadde ntandise okulengera ku butooke nga bumera nga nfunye essuubi nti ngenda kulya ku ttooke ntundeko n'okutundako naye laba bwe bifudde nga ate bimaze okumpa essuubi lwaki tebyafa luli kati n'abaana b'amasomero bano aba secondary abaafunye obuzibu obwo nkakasa bazadde baabwe babadde batandise okulengera oba batandise okulengera ku kitangaala mu bbo bwe gabeera matooke gatandise okuteekako obuno bwe tuyita obunyala ng'era balina essuubi nti wandde gagenda kwengera bagakungule nabo batandike okulya naye ate kyannaku nnyo omulabe asinga ne sitaani amaanyi abadde abayungizizaawo natandise nkugamba nti okubeera mu Uganda obeera mu Ghana singa Katonda atuterawo option ezo kubanga Uganda eyokya n'okusinga egeyeena era bannayuganda tetugenda kgenda mu Ghana bwe tulifa kubanga Katonda egeena agituteera ku nsi in advance ng'ayita mu Yoweri Kaguta Museveni. Singa mbeera n'ente zange kati video bwetandise singa mbeera n'ente zange nenfuna omulaalo ng'omulimu gwe gwa kuzirunda kuzijjako nkwa kuzikuuma ng'era mumusasula bulungi singa amakya gatuuka ng'ente zange zaabuze ani ali responsible so oyo gwe nsasula ssente kati essaawa eno kubigenda mu maaso mu masomero twatandikira kaseese empondwe essomero lyalumbibwa abaana abasoba mu 40 abakonokkiriza mu 5 ne battibwa n'abalala ne bawambibwa ne guno gujjwa Museveni atugamba nti akuuma bulungi eggwanga abaana abo tebamanyikiddwako mayitire era tebaddizibwanga nga tukyali ku gwendiga ekozze ate raba embuzi bwewemmensi ebirime byonna abaana abasoba mu 2 babateeredde obutwa mu byokulya byabwe then tubuuza minisita w'ebyenjigiriza olina mugaso ki oministalinga ki era tuwe ensonga lwaki gwe minisita w'ebyenjigiriza era tuwe n'ensonga lwaki okyatudde mu ofiisi eyo ey'obuvunaanyizibwa ng'ate gwe toyina buvunaanyizibwa mu Buganda omuntu bwe yeetuga okwetuga tukola emikolo mu kika ekiteega ekyo kiveewo mu kika muleme kuddamu muntu mulala yeetuga mukyala Janati Kataaha essomero eryasooka bwe lyalumbibwa wakola omulimu gwo nga minisita w'ebyenjigiriza oba nga gwe omuyima w'abasomero gonna mu ggwanga okulaba ng'enjega efaanaganako bwetyo teddamu oluvannyuma lw'omwezi gumu gwokka bwe guti enjega ey'okubiri ekomyewo then tubuuza who is responsible kubanga mwami Yoweri Kaguta Museveni atugamba alina obusobozi alina amaanyi agasobola n'okugenda e Somalia n'akuumako gy'atamanyi nsalo ku nsalo Uganda mwafunidde n'alaati security alaati esooka ekikangabwa ekisooka n'atazuukuka kutandika kuteekawo intelligence yanjawulo okubega wano na wali nga bwabega e Somalia n'okukuumayo n'akuuma kuziyiza kikolwa ng'ekyo kuddamu kubaawo katugambe si mmwe mwakikola ekyekasese Museveni baamukwata n'aweya olumbe senga lutta omwana we asooka nga lulimu amalogo si buvunaanyizibwa bwo okutaakiriza bano abakyaliwo kireme kudda mu nnyumba y'ekikanga bwange ekyo Yoweri Kaguta Museveni mwakolawo ki nga mukyalawo ye minisita ow'ebyenjigiriza kyannaku nnyo era kya buswavu nti mwami Yoweri Kaguta Museveni Uganda agiddukanya nga ddukanya amakaagi agiddukanya nga ddukanya companies ze nti baganda be bonna abaale mu ensi abaleese mu bukulembeze bwa Uganda mukyala we atasobola na kuwandiika linnya lye mu busimbalala bwalyo amufudde ate minisita w'ebyenjigiriza nabagamba ministry y'ebyenjigiriza eno eri sensitive nnyo era yeetaaga omuntu ali sensitive mu ntegeera asensinga obulungi ministry y'ebyenjigiriza yedetermininga Uganda ey'enkya
kubanga twaligambye nti ebyobujjanjabi bye birina okusooka ne bw'otasoma naye ng'oli mulamu ekintu ekyo kibeera kikulu naye ate n'abasawo baava mu minisitule ya byanjigiriza baminisita bava mu minisitule ya byanjigiriza abavuga ennyonyi bava mu minisitule ya byanjigiriza nti abaweereza bonna ab'omuzinzi mu Uganda bava mu minisitule ya byanjigiriza so minisitule y'ebyenjigiriza neefuuka minisitule eri sensitive nnyo ng'era erina okubeeramu omuntu asensinga ennyo Yoweri Kaguta Museveni buli lwawulira ng'ayagala okusiima mukyala we tamusiima na sseddume yanze gye yasikira eyamuzeeyo Amos Kaguta awummule emirembe kitaawe tamusiimisa ttaka ly'alina waabwe mu kyalo wabula amusiimisa ekifo eky'omuzinzi minisitule yali sensitive mu Uganda ey'ebyenjigiriza that's why ndi mweraliikirivu ntidde nnyo ku Uganda ey'enkya Uganda ey'enkya egenda kubeera etya kubanga generation eno gye tulinawo erina okukola Uganda ey'enkya yonna mbuyabuya kubanga kiviira ddala ku mutwe akulira ebyenjigiriza ye kennyini mu buyabuya kati ntidde titulina omulimu ogw'okuggyako Yoweri Kaguta Museveni munene nnyo era gunneeraliikiriza gwe gunneererejjesa buli lunaku gwe gummazeeko akabiri gwe gunjavuwazza gwe gundeese ennaku n'okwesiba emitaafu mu feesi munene nnyo omulimu gw'okuggyako Museveni naye ate mutono nnyo ku mulimu gwe tugenda okuddako nga tumaze okuggyako Museveni ogw'okujungulula oba ogw'okutereeza generation eddako etali njivu kubanga yakulemberwanga omuntu atali muyivu Uganda ey'enkya erina kutambulira wano mu byanjigiriza naye Uganda eno gye tulinawo olwaleero erina okuteekerateekera Uganda ey'enkya wallahi akulembera ebyenjigiriza mu ggwanga tasobola yadde okusoma n'amawulire ag'oluzungu n'agamalako nga tayise buyambi kumuvuunulira oyo ye minisita ow'ebyenjigiriza bwe twogera ebigambo bino nga mugamba twogera Yoweri Kaguta Museveni si mugaana era teryamunenya kuteekawo mukyala we mukyala Janet Kataha maama kamuwe ekitiibwa kye mukyala Janet Kataha maama tetukulinaako buzibu kubeera minisita naye oli waffe ajumenti yaffe nga bannayuganda si ya muka Museveni kubeera minisita mu gavumenti ya bbaawe naye ali waffe kyannaku nnyo nti abantu abalina oba ŋŋambe oba abalina okukuba dduulu oba abaabuukanga Sonko nga bannaabwe basoma oba ababbanga emboona oba abaatolokanga nga bajja n'engoye endala mu nsawo zaabwe emabega ne batoloka ne bagenda ne bazannya dduulu ne beepena olunaku olwaleero abataabalamu byansomansa be baminisita b'ebyensoma ne bw'eriba gavumenti yaawa omuntu bakuwa ekifo okusinziira ku kitone kyo nze yeekolera itongwa singa nkeera nga nze mukulembeze w'eggwanga bwe mba nnonda minisita ow'ebyenjigiriza wallahi nina mujja mu basomesa bwe mba nnonda minisita ow'ebyobulamu nina mujja mu basawo bwe mba nnoonya owa kalikyandi genda n'ebirala nina kugendako mu bwakabaka obumu ne nnondayo so nga bwe mba nnonda owa ati kaŋŋambe tebagigasomanyi mu Uganda baazigatta senga mba nnoonya owa ati na biki era nina funa either mu Nakatemba muzinyi muki bwe bityo ebigwa mu ati naffe tubuuza mukyala Museveni ali ki okugwanira minisitule y'ebyenjigiriza ennene nnyo bwetyo mukyala wa Yoweri Kaguta Museveni ali ki okugwanira minisitule y'ebyenjigiriza ennene nnyo bwetyo mukyala Museveni atasobola kusomesa mwana okubala okuva ku emu paka ku 10
Mukyala Museveni atasobola kusomesa mwana nti kino ki eye, kino ki nose, kino ki mouth. Atasobola kusomesa mwana parts of the body. Olunaku olwaliro bakugamba ye minister ow'ebyenjigiriza. Awo Uganda wejja neevundira nti oli munne bw'amuyiguliriza obulungi akasiimo amuwa ministry ya ggwanga ddamba. Kyokka nno ate kyali baddokke senga amufuula minister naye ng'ali wathe okubeera minister. Oba kyali baddokke senga amulonderayo ku ministries ezitali sensitive kubanga mu Uganda tulina ministries ezitasaanidde. Tewaliiwo nsi etalina ministry ya byanjigiriza. Teriiyo la. Kakati ministry y'ebyenjigiriza mu bukulu bwayo yeetaagamu era omuntu omuyigirize. Kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni mukyala w'olulala bw'akusanyusanga mbadde nkusaba mulondereko ministries ezitali sensitive nnyo. Eno ministry yeeditamininga Uganda ey'enkya. Naye kakati tukyali ku ddimu eddene nnyo ery'okulwanagana naawe Museveni. Kyokka ate lino ttono nnyo ku ddimu lye twolekedde ery'okutereeza Uganda egenda okuddako eyakyamizibwa mukyalawo atali muyivu. Uganda ogiddukanya ng'amaka go mwami Yoweri Kaguta Museveni. Okutta sister wo Violet Kajubiru gwotasobola kulaga kagalo kano n'omubuuza nti kinakugamba finga. Kajubiru atamanyi na kutu nti bakuyita iya. Kajubiru atamanyi nti akagere bakayita toyi. Kajubiru atamanyi na mmotoka nti bagiyita ka. Kajubiru n'omufuula kamishono omukulu ow'ebyenjigiriza kiruma. Era kyannaku nti abantu Museveni baleeta abafamire ye mu ministries eziri sensitive ez'eggwanga. Ate mwana wattu akiraba nga tebasaanidde yadde okukola ku faamu ye. Gw'obadde okimanyi nti Museveni ayagala bizinensi ze okusinga ensi Uganda? Obadde okimanyi nti Museveni ayagala ente ze n'okusinga abaana ba Uganda? Museveni tasobola kwesigisa Violet Kajubiru kugenda ku faamu y'ekisozi abeere manager. Wallahi akimanyi tasobola. Naye bwe yanoonya wamunyiga mwana wa taata obonyebonye nnyo jangu nkunyige wali. Okumunyiga si kigaana kubanga Omuganda agamba keezadde keekomberera. Ne wadde keezadde keekomberera singa mbeera pilot kampani mwenkolera ne ngamba nno weetaaga okufunayo co-pilot. Sisobola kuleeta mwana wa sister wange atalina kyategeera ku bya nnyonyi. Sisobola newankubadde okwagaliza kubaawo naye ministry ey'ebyenjigiriza eri sensitive nnyo singa wamutwala mu bidiba by'ebyennyanja. Singa wamufuula akulira okusima toyireti. Mu Uganda nti buli maka galina okuba ne toyireti. Singa wanoonya w'omuteeka nzikiriza keezadde keekomberera ate yagaliza nnyo omusaayi gwo. Weebale kuba na mutima gwagaliza musaayi gwo. Naye awe wamuteeka si we waali awatuufu w'okumuteeka. Violet Kajubiru talina kapasite muganda wa Museveni ebeera kamishona wa byanjigiriza. Nga mulamu w'ejjanati Kataaha bw'atalina kapasite ebeera minisita wa byanjigiriza. Kyewuunyisa Museveni abantu abo tasobola batwala ku faamu ye. No. Tasobola bateeka ku faamu ye babeere ba manager kuba akimanyi baddannyina. Naye abaleese mu kifo eky'obuvunaanyizibwa mu ggwanga ekyamaanyi ennyo mu ggwanga ekisalawo future ya Uganda. Bonna babiri emitwe emikalu ne bw'ogikola tosobola kujjamu gumu mulamu. Nga bw'olaba nti emitwe gyaffe gino gya lawundi egyabo ne bw'ogigatta eba 0+0=0 gisigala 0. Tasobola addoba oteeka mu faamu ye balabirire ente ze oba babeere manager oba babeere bakalabala kuba akimanyi they got no idea to any business. Abakutte bukolokolo abalese mu ministry eri sensitive ekyasinza okubeera sensitive esalawo ku lwa Uganda kubanga ministry y'ebyenjigiriza mu buli nsi yeyina okusooka. Byali badde bya bulamu naye nkugambye era omusawo ayita mu ministry ya byanji
yabyanjigiriza n'ogikwata n'ogiteekamu abantu olw'okubanga mukyala wa olw'okubanga sister wa n'obagamba mujje mubeere wano nga Violet Kajubiru yali yeetagana kunnyulula mifulejje gya Kazambi ogwagusobola. Violet Kajubiru amanyi okwepena mukugu nnyo oyo omuwala abuuka ekiguwa yedoma azannya Sonko akubadduulu oyo omukazi ebyo bye baasomerera naye obakutte bukkolokolo mitwe ebiri emikalu ogirese mu ministry esalirawo Uganda. Abange lwaki njogedde ebigambo bino byonna? Singa mukyala Museveni abadde watha okubeera minister enjege ye Kasese kyali kiggwa ku olwo. Mukyala Museveni, did you take any action ku njege yagwe Kasese okulaba ng'eyimirizibwa emekuddamu kukolebwa? Kitegeeza mmwe mu bitukola ekintu kye Kasese wakikolerako action yonna okulaba nga bannange tukoma ku ekyo kino tekiddamu okubeerawo. Ntandise nkugamba nti olumbe bwe luzinda ne lukulira omwana luba lukusoberedde lukubye sumagiza naye ate luba lukuzuukusizza okutaakiriza bano abasigaddewo. Lwaki tekyakoma ku olwo? Uganda erimu security. Uganda esinga Bulaaya. Uganda is the pearl of Africa. Really? Mwe battira abaana ku ssomero ne bawa n'abalala obutwa. Is it still a pearl of Africa? Are we still securing our future? Tutya securing our future. Nga n'ekintu ekitono kibalemye okutuukiriza. Naye nga mutugamba we are securing our future. Toli worth it Janet Kataha kubeera minister mama. Kussaamu ekitiibwa oli mukazi. But you are not even worth it okubeera minister w'abalema wadde nga naawe obwongo bwo buliko obulemu. You are not even worth it okubeera minister w'abalema wadde nga naawe obwongo bwo buliko obulemu. Ne bakutte bakuleese mu ministry esinga okubeera ey'obuvunaanyizibwa mu ggwanga. Enjege yasooka okugwawo you didn't even bother okujja weetondera eggwanga. You didn't. Naye ng'oli minisita wa byanjigiriza abaana abo baali mu mikono gyo baba baana bo bamuyima waabwe. Did you play your part as a minister after the tragedy? Did you come out to apologize? Weetonda zonjogeza n'oluzungu weetonda era oluvannyuma lw'obuteetonda wateekawo embeera n'ogamba naye kasita kino tekigenda kuddamu kubaawo. Kati nno bazadde bannange tugenda kukola ebintu bibiri. Either mukyala Museveni alekulire oba amasomero gaggalwe kyekyokka ebintu ebi. Either mukyala Museveni alekulire oba amasomero gaggalwe. Kubanga nze mbeera n'omwana omulamu wadde si muyivu dani okubeera n'omuyivu agenda offa. Nensigaza kiddiguli kyange mu nnyumba maama. Kifaananyi ky'omwana wange nga bamutikkira naye ng'ali mu ntaana ziri envunyu nga twamuteeka dda mu bitooke. Kaakati ku bibiri bazadde tulina okulondako kimu. Minisita w'ebyenjigiriza alekulire oba amasomero gaggalwe. Kubanga kano kabonero ak'essimbalaala nti takuumye bulungi. Ye ne mulamu we Violet Kajubiru Commissioner n'ow'ekitongole kya SAI ekikese eky'omunda tebaakola mulimu gwabwe. Ensoli ekyoka yali understandable nti kirabika babakwata offside enjego nejja neebaawo ne babakuba. Twagamba okay bibaawo. N'olwokubiri kitegeeza olemereddwa okukola omulimu gw'obulungi nga minisita. Singa mba na house girl nensanga ng'omwana ayina ebbwa olusooka muleka ngamba alabika naye muntu bambi bana kati ate nkyabwe enzira ng'omwana aliko paasi eyamwokyezza omwana yabadde azannyira ku paasi n'emwota. Kitegeeza house girl oyo aba takuumye bulungi mwana era aba alina okufuluma mbagirawo. Bw'oba minisita wa byanjigiriza mu mwezi gumu abaana b'eggwanga 5 ne bafa masasi. Ogwokubiri abalala 2 ne babawo obutwa nga tetumanyi oba banaalama taasulewo taasiirewo yali ku munwa.
Kitegeeza olemereddwa okukola omulimu gonga minisita. Kitegeeza ministry gy'olimu ekusussa obunene. Tosobola coordinatinga sai ebitongole bikesina security okulaba ng'obulumbaganyo bw'ebikanga ebyo tebuddanga mu baana ba ggwanga. Lekulira mbagirawo oba amasomero Gagalwe. Ku bibiri tujjewo kimu kubanga tetugenda kuweereranga naye nga tuweererera ttaka. Ettaka ne liganyulwa mwana wo gwe waweerera. Kyokka nga ffe tubaweerera. Tuba investingamu bafuuke bazadde baffe enkya nabo batulabirire. Naye oluvannyuma lw'okubaweerera abaana ne bayingira kabbuli mu bufunze twaweererera ttaka. Nedda. Tetugenda kuweererera ttaka. Waakiri tubeere n'abatali bayivu naye nga balamu. Omuganda agambye yali afudde bw'alemala okuba engalo. Kale kabalemala obwongo. Naye nga tebafudde kubanga ffe okuva edda nedda Abaganda naddala. Abaana tetwabasomesezanga mu ssomero kubanga n'awaka lyabeeranga ssomero. Katubayigirizaako obuntu. Katubayigiriza embeera y'ensi. Katubayigiriza obusuubuzi. Kasita ffe bazadde baabwe twasomako tunaabayigiriza n'okubala ssente. Dani okuweerera abaana bagende bafiire mu masomero tufuuka abaweereredde ettaka. Muka Museveni either Lekulira oba amasomero gaggalwewo. Kyekyo kyokka. Muka Museveni Lekulira obwa minisita bukuyinze. Engatto z'otuddemu nnene nnyo. Tosaanidde yadde okubeera minisita w'abalema. Weetadde mu kubeera minisita w'ebyenjigiriza ministry ekyasinze okubeera ey'omugaso era ey'omuzinzi mu ggwanga. Lekulira genda ofumbire ebbaawo ofulongo omusaala gw'okubeera first lady. Tuulako ewaka. Buli kalungi mwagala kedza. Buli kimu mwefudde mulungi omu. Buli kimu mulaba nga kirina kubeera kyammwe. Obutekkusa. Mwekkuseeko bantu mmwe. Muka Museveni tuulako ewa bbaawo. Fumbira bbaawo emmere. Genda ofumba akatogo ndaba n'emmere bbaawo gy'alya. Sinzibu nnyo alya boyiro bimondemonde biyuniyuni bibalugo. Genda ofumbire bbaawo. Va mu ministry eyo togisaanidde kugituulamu. Toli wa muzinzi kutuula mu ministry ya muzinzi ng'eyo. Yensonga lwaki bakutte offside emirundi 2 omwezi gumu. Naawe ng'ogamba nti oli minisita ng'era ojja wenyumiriza mu bantu omulimu gonga minisita kujja kusoma bipapula omanyi oluzungu balukuwandiikira mu Luganda naawe olinga Kenzo. Mbuyo nebo afulumi. Mama we simanya first lady minisita w'ebyenjigiriza bamukwasizza obimanyi nako ebibuuzo bye bakwasa gwe. Omanyi n'omugaso gwabyo omanyi n'ebibiba munda. Ye bw'oba obimanyi nga bikwasizza abaana b'eggwanga. Abaana bayisa 3 abaana bayisa 2 n'ebirala. Oluvannyuma lw'abaana abo soma waliwo emirimu gyabwe ministry yo. Gwe kyogamba ministry yo eweesa buweesa yo teyagala kutunda byeweesezza. Lekulira toyina mugaso kubanga minisita w'ebyenjigiriza ye yali badde eddoboozi twali tufunye omukisa nti minisita w'ebyenjigiriza alina se. Banga akuba bukubi bbaawo akaama mu mutwe sweetheart omanyi bo babyogera bati eyo. Tebasobola kwogera kigambo sweetheart. Sweetheart. Tata peshe. Munange abaana bo tubaweerera. Oba abaana basoma. Naye ministry yange gye wampa. Nga mu Uganda eddako yo teyinaamu bifo. Abaana etumala okubaweerera oba bwe bamala okusoma ate tubawa bwa minisita. Abaana bamala okusoma tobawa bwa permanent secretary. Abaana bamala okusoma tobawa nti kino. Bwe bagenda mu office osaba emirimu bababuuza ani akusindise sweetheart. Nga nafuwa. Ministry yange ng'eri mu kunafuyizibwa. Kakati buli lwolaga omuntu nti ministry eri mu kunafuyizibwa olw'okuba oyina se agamba katuyiye ekyokukola. Gwe mukwata amavumbavumba munuuna obugero. Oyo Museveni agamba munuuna obugero. Ayagala munuuna obugero omwana. Munuuna akagere ddala bw'oba olumirirwa ensi. Ddala bw'oba oyagala okubeera ow'omuzinzi munuuna akagere. Ministry yo kale efisosowazibwengako nnyo kuba yeesooka mu ggwanga ate nayo gwasooka ewa Museveni. Munuuna akagere ye mukyasola mwenna okasangiwa ye tuve. Nga bbaawo ye president nga bwe mweyita. Naye enjego nejjegwa mu ministry yo n'otateekako bbaawo
kubaawo pressure wabeewo okunoonyereza okwamangu tuzuula abatemu ate era kikome mbagirawo kino kireme kuddamu kubaawo abatemu tebakwatibwa ate ne kino kizeewo kati kitegeeza either mwe mukola ekintu kino obanga toyina se wa bbaawo obanga tokimanyi nga bbaawo yakikola nga gw'okimugamba naye nga yakuyita mabega n'akikola obanga mukikola mwennanga era byonna ebikolebwa ku baana b'eggwanga obimanyiiko lekulira muka Museveni olina okulekulira oba amasomero gaggalwewo ekimu ku byo muka Museveni alina okulekulira oba amasomero gaggalwewo ate mbagirawo eyali katikkiro wa Bungereza mu mwaka ogwa 2016 David Cameron Abangereza bagenda mu kalulu ak'ekikungo Abangereza be bagenda mu kalulu ak'ekikungo nga baagala kuva mu European Union kyokka nga yagamba nze nkyayagala eggwanga lyenkulembera lisigale mu European Union abatuuze ne bamusinga oba majority ne musinga ne bagamba tuvudde mu mukago ogwa European Union yalekulira kubanga yamanya abantu bakulembera tebafaanaganya ndowooza tosobola kulembera abantu bwe mutafaanaganya ndowooza olawa omuntu atafaanaganya abantu ndowooza bakulembera alekulira ate gwe alemereddwa n'okukuuma abantu b'okulembera abaana ne bafa bira mupango ne bajjanga bazunga Museveni alina omukono guno alina engeri gyagulebe naye Museveni oyo alina emikono ebiri waliwo Museveni ow'omukono oguyimiridde ne wabaawo ne Museveni kakono kale Museveni kakono najja buli omu bawadde amabugo ga miliyoni 10 emiliyoni 10 buli muntu kitalo nnyo bannange kitalo nnyo nnyini ddala ne kiggweraawo ne bagende wala nawo natta nawe amabugo yo bali kakuta Museveni tukuttire ku mwana omuntu ku mabugo muwoza azitowa sente mmeka pesha azitowa sente mmeka dana azitowa sente mmeka bwe kibanga gwolowooza tuli baavu nnyo to the extent tutosobola n'okusaddaaka abaana baffe kwaye mutta abaana baffe ne mutuwa amabugo tetuba na njawulo n'abantu basaddaase baana baabwe kyo kimwakola Jabudulu Ndadduli mwatta omwana we juzi ate ne mumuwayo ku buseeni kati Jabudulu Ndadduli nze mulabanga n'omuntu omusaddaasi nawe ababo bazitowa sente mmeka lwaki abaffe obateekangako price tag notono nowaya amabugo notoli nowaya amabugo notoli nowaya amabugo mulekulire gwanga libalemye wano Museveni ekyokwenyumirizaamu kyobaddenga nakyo emabega keeyo ekonomi eyo yasooka n'ekuzannya ate era sikunenya kuzannya wasomawa mukazi we yasoma by the way ani alinayo ku degree ya minister w'ebyenjigiriza ani alinayo ka certificate ke ani alinayo ku diploma ye kane Museveni kyekimu banda Uganda tayinza kuba mulamu ngekulemberwa abataasoma ababiri tesobola kuba mulamu mwenna mulekulire eggwanga libalemye okukuuma muka Museveni lekulira obwa minister ne Museveni lekulira obwa president temuli waffe kubeera kubanga kino kibalaga nti kati bye bakolera ddala ebikolwa bino gwe sooka weebuuze lwaki muka Museveni tannalekulira kubanga minisita omutuufu minisita oyo negwamu ezentego 2 oba olina okulekulira ate mbagirawo lwaki tebannalekulira nga Katikkiro wa Bungereza yagaana kukwatagana bukwataganya ndowooza n'abantu bakulembera n'agamba wannyo weewaawo bannange mbasaba munzikirize nkomye wano obuweereza bwange era ndekulidde bano bali wano tebalekulira tebatuviira ojja nti baba tutungirako baba tupimako baba tulogerako bakulu baba tulogerako ni mwina tubeerako nga mibiri mulekulire mugende temwina mugaso yabaffe omufumbi aliwa nti abaana bafudde waka ne taata naye ye maama teyafudde bafudde butwa kawami abantu bebutambala mujjukira musajja oyo baya yali Magala family eyo yali yeddira Lugave something kinene Magala bali eyo kawami ebutambala family eyo yafa abantu mukaaga olunaku lumu bali obutwa nga bwe bagamba nti bodyguard wa Kaweesi yafa lwa nsonga
bodyguard bw'alamanga boss afudde kituwa ebibuuzo wabadde okuuma ki gwalina osooka offa nga boss tannakola ki tannafa kakati omufumbi abaana bafa batya nga gwe yagifumbye tofudde mbw abaana balidde obutwa nga bafa batya ku ddiiru ki omufumbi abaana bafa batya nga gwe yagifumbye tofudde mbw abaana be balidde obutwa munoonyereza ebintu bino mubidiginge go into deep mubidiginge mujja kuzuula waliraba ebikoola bya doodo ku kikopo kyakyayi n'omanya nti wamma ntunula oli akuleetera obutwa nga abutuumye empirivuma omufumbi aliwa lwaki teyafudde oba lwaki ye teyalidde butwa lwaki ye teyalidde butwa tali ako eriyo omufumbi ku ssomero atali ako oba eriyo omufumbi atalozaako mwegendereze kino ekintu kiwanvu nnyo baganda bange ne bannyinaze kino ekintu kiwanvu nnyo kubanga mu Uganda tutambulira mu seasons buleti season ejja butwa season nejja bubenje season kati tuli mu masomero season bamuwadde obutwa muzaata yali asomerawa kuba naye bamuwa obutwa ate yabumwa mumumanyi Kaliisa yali asomerawa bamuwa obutwa yamumwa mumumanyi Olanya bamuwa obutwa yamumwa mumumanyi kati wano tumanya abagaba obutwa eyatta Olanya yabadde ayagala okutta abaana kubanga wano abagaba obutwa tubamanyi bamuwa butwa eyatta Kaliisa ye yabadde assa abaana eyatta muzaata ye yabadde assa abaana bolowooza yani era naye mwogere bw'oba tolaba towunyiriza muwa butwa mumumanyi bannayuganda temwebuzaabuza Museveni oyagadde nnyo okukuumira ensi eno ku bunkenke oyagadde nnyo okukuumira ensi ku bwerinde nti gwe ne bw'oba ozannya ebyobufuzi byo tofaayo ku baana ba ggwanga oba baana b'abantu Azirongazi Muhoozi Natasha ani Diana Peshe bali bulungi okumanya oli muntu mubi toyagala baana ba ggwanga noono gwe weezaalira mu nsiko eruweero ye wamwegaana yaate omuntu olaba atuuka okukotogera omusaayi gwe entumbwe ze omwana bwoya njoka y'omwana ow'o yennyini ow'entumbwe zo olaba atuuka okukotogera omwana w'enjoka tolwaba eggwanga olaba tafa ku mwana we anaafa kuba ggwanga mu resigninge muka Museveni either amasomero Gagalwewo oba resigninge ate mbagirawo wame baganda bange ne bannyinaze embeebaza mwenna abakasondawo kasente abakasondawo kasente k'omukyala bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege so baga nti ebintu ebisinga tulabika tubikubye olukumu mutwe bannange barakallahu fiikum nsaba w'ekitiibwa Allah abaddizeewo nsaba Yesu Kristo abaddizeewo Bikira Maria abaddizeewo buli omu mu kiti kyo buli omu mu ddiini yo twasiimye nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeege ndowooza kakati ekisinga obukulu sente kenkyanoonya bujjanjabi bwa mwana mpozi n'ekirala ka bizinensi mbadde njawo mukyalo ntumukolereyo ekibanda ky'amanda oyinza okujja ng'oli ssekinnoomu n'ogamba bizinensi ya mmeka ey'amanda nka tugagula ebikooko tukubeyo amabaati tusuuleyo n'ensawo z'amanda ne bwe ziba 10 oba 15 zisobola omutandisa obulamu nze kankubuulira olwo 10 lw'olina olaba lutono kuba olulina yitawo ku street oweeko omuntu eky'ebitaano agenda kukugamba onzijje wala omanyi ffe abaavu tetusula kumpi buli mwavu asula wala buli lw'omuwa ne bwe kaba katono asiima nnyo ng'akugamba onzijje wala tetusula kumpi kakati kitegeeza nti akakatono k'olina gwe koolabanga naali muwadde yeeko naye katono anaasiima katono kuggwa alinamu naye ku ono gwe kagendako kanene nnyo oli ayinza okubuuza nga kakadde katandika bizinensi ki kuggwe tekatandika naye eriyo omuntu nga ye anoonya na kapito wa 13 asuubula obunyobwa agende ng'atembeeyo enjugu bano abazipanga bawo ya 5 gigattemu entungu golooza kapito wa ssente mmeka so kyensaba wayinza okubaayo omuntu nga ye asobola okugamba nti bannange nze kibanda ky'amanda nguza amanda gonna
oba nsuubudde amanda ensawo 15 ezigenda okugendamu, oba nguza amakooko oba embaawo ezigenda okukubisibwa wano ku kibanda, oba muguliddeyo amabaati 3. Tuwe Katonda ensonga lwaki alina okutuleka nga tuli balamu ate lwaki alina okutuleka nga tulinamu kasente. Awangaale Ssaabagulanyi Ngenze.